Okay, tuli ku Uganda Lifestyle. Mwebale nnyo okubanga mutugoberera. Tusinzira hano ku Fame Lounge. Tuli ku show ya DJ Fiki. Of course, tibeta back to the roots. Ejuza abantu bangi nnyo. Era ng'omu ku bakubye endongo ye. Karwo Kasita, how are you doing? I'm okay, dear. How are you? I'm bulungi. Very fine. Webale kunyirira. Webale kusiima. Simbidde ddala nze. Webale kusiima. Webale kubeera ku fomu. Ngezaako. Abanyamba sasa bana Boulevard nga bulijjo. Tebanyirira bwenti. Yes. Kyenandagala okumanya. Ennaku z'omwezi 19 December. Maiden concert. Tubuulireko. It's my real first concert. It's at Fame Lounge. I have the best for all my fans. Bebale nnyo kumpagira guno mwaka. So it's more like a celebration with them. I want to give them the best of Karwo Kasita. They've never seen the best of me. So it's going to be about Karwo. The whole night is about me, one person. So it's going to be big and really nice. Owulira nti otuuse ke kaseera ke kukola concert. Tewali kaseera katuufu mwene ensi. And when you keep waiting, olumu yebeera ensobi. Tewali kaseera katuufu, it will never come at the right time. You just have to always take chances. Okitegeera. That's why siri mu Kifonga Lugogo. I use the place this small. I know my fans can fit in here. Ku nnyimba zo zonna z'olina, Karwo agamba kasobola okunyumira nga ggwe. Binyuma. Sebakayita yaka. Yaka. Bandi muloma yagala kake nange yakamwagala ebinyuma nyo. Bana mwewandikira somehow. Kale dear, thank you for always having me. Nkwagala nnyo. Mulonda bonnoonya. Okay, nice time. Mubeera bulungi mweraba. Batumireko. Okay. Batumira nnyo bannaye mbagala nnyo oli ku exclusive, right? I love you so much. All the time. Yoyo Karwo Kasita. Mubeere bulungi.